Oilero Mulogo yamba. Sinna yonde ko manyi mulala nayenze nemanyize kaero mutawe taba kubayo nange tandi de Wolokoso. Kakati tudanga mu mulabako. Balunywa esimu zabwenzi kuba tazikwata okumanya tubisa ddagala ati Mulogo wengabo yavuddeyo enjagala Balunywa namugamba apesente zange nakugamba atya yenga ngamba nti talina sente tajja kumpa ng'ekyo kyaggwa oba yapisawo sinde ensoose yankwata obujega nenzikiriza nenaakaliwa aba yanzu naye kakati bwewaleeta omusawo we nannyonnyola ebintu bye yannyonnyola byazamukolera ku bintu bye byonna nemanya ni muga Katonda omusajja ono atubbisa ddagala mutuufu nange yanzibisa ddagala Muzeyi Bakiddawo okulira ku linnya lya Balunywa nga lirimu aby'amazima byonna mu ggwanga oba ekintu kyonna kikwata ku ky'amazima kyonna mu ggwanga abasigala mu akakunkuna era abatannamutegeera nga Balunywa alina okubakubira Bakira omulanga nammwe muguwulire. Alina mayenje balonkinze NGO eya Peace for All. Yanoonya kubbirayo bantu naawe. Ati Balunywa ate naye akyasaba obuyambi ate kati naye atandika okuyamba. Bagenda kubeera nga basaasanya njiri ya mirembe. Nga naye abafuzi temuyomba, temuwana, ebifuzi tebitwawula. Kaakati ebyo enjiri y'emirembe talina gisaasanya nga yatubba bbadde asooka atusasule. Kaakati buli mu Wolokoso live, kaakati kubira omulanga. Era nkuba omulanga mukulu Balunywa n'omusawo ogumu abadde akuwa eddagala otubbisa eddagala. Munyambe bannange oba nange mwali mwandogeramu bataata munyambe Balunywa taata nyamba oleete sente zange nategedde nti wali eddagala eryanziba naye kubira omulanga bannange alaba ku Balunywa yenna Bakiddawo amubanja yanziba sente z'omulango emiliyoni 2 amulabyeko yenna eddagala kati eno twalifuludde lyawedde omusawo teyavuddeyo ebo kwe kuyita wano Wolokoso w'ekitiibwa. Bakiddawo ng'akyatendereza omusawo ono nno ffe gwe tuyita owa Balunywa. Balunywa nga yagamba nti tuleme mutendereza nnyo mwatu kubanga ne kitaabwe yamuzaalukuse dda olw'okumutegeera nti ono munywanyi mu ffere era bino Balunywa yabitugamba. Taata wenyi agambe n'agamba oyo nze namuzaalukuka dda kubanga ye byakola yalina mukoddomi we ali Dubai yakola. Nzireke namugamba omusajja agambye omwami bayasimanyi so nti bwe kibanga olwaleero omwami ebyo yakolera abantu nabagenda ne musetawusi ne bafuna sente yankolerako kakati ate ye lwaki yamanja yannonya lwaki emisambwa gyasindika musetawusi kijagamba nti kati mugende mukyono kati mufere butezi bana abayaya abeera kuna ayanonya akolera ku nze erinnya linnya. Bwatyo omwami Kiwanuka oluvannyuma lw'okufuna amawulire mu kitawe yamuzaalukuka yasese n'akinaguka n'agamba ye yeewuunya nnyo olw'ensonga nti omuntu bw'atyo bw'abanga agamba nti tamumanyi ewa kitawe ate yamanya atyo atya n'amanya n'amawulire agakwatagana okubeera nti yamuzaalukuka. Ekyo ekibuuzo nange kyannemye okuddamu. Oyogera naye yesebo anti Balunywa agamba mbu yakuzaalukuka anti ffe Balunywa atugamba mbu yakuzaalukuka ebintu byokola tabitegeera ya kiferefere ekitegeeza Balunywa ategedde nti kati mu famire abadde yayingirira ddala ono ye Wolokoso. Kale nyongere kubuuzako najasekwate ng'otumbudde empologoma ennungi ey'eddembe munywanyi wanono tukyagera mu maaso ebikosi ne Wolokoso amaca g'olunaku olwaleero. Kale mu Sebutemba w'omwaka gwa 2019 kabula 3 Sabale amasafu ga laavu olw'omukwano mupya ogwali gutuuse mu kibuga Kampala wakati w'omuyimbi amanyiddwa aga Grace Kani kwesa n'oyo omwami yali eyafuuka oba gwe twatumanyi nga maneja we wabula tugenda okuwa bineno nga munywanyi ono afuuse omwami oba oli awo era kati era nga kati tugenda okugamba bino ng'omunywanyi ono gwe tukutegeezako okojja kitonsa ebiseera ebyo twagenda obikuwanga tusindisa asitamye nga Bakira alinga gwe tuseesaamu obuseesa nga bigambo bye tumugamba byaseesaamu ng'omukwano gumubuganye nga bw'owulira wano. Nyongera otegeeza bannayuganda kigenda kunsazaamu kwongera kumanejinga era sigala mu manejinga kubanga gwe mulimu gwange nga manager. Kakuba nti ffe abaddugavu tetumanyi kigambo management kyeki. Basalawo okumanejinga omuntu buli kintu kyonna ekyetaagisa okimanejinga. Naye omwana ayogera akuba kalyenku agamba nti
wamuyungayunga omutima gwali gumenyese anti era ndikojja ezo ensonga nteeko zikwata mwabanga yali ati blokeni nansinkana nekibanga kati astabilize ogwo gwe mulimu gwange kyongera okulaga nti ensonga y'obwakojja gyenkola nesibaamu neesibe bwatyo nno kojja Kitonsa atutegeeza n'agamba ng'omuntu omulamu yenna mu nsi muno abeera ne fiiringi era bwatyo naye musajja abeera alina fiiringi eri omuntu naddala gwayagala ekirala n'akapate akabaga akamukolebwa kamwongera nnyo fiiringi lwa nsonga yalabira ddala nga mu butuufu alina okugenda mpozi ate ayongere okufunyisa Naalongewako olubuto wadde ngono si yalufuna babato ne bazaala omwana eddaki buli muntu yenna alina feeri iwamma so saagala muntu aveeyo atajajinga omuntu agambe nti lwaki yafunye feeringi lwaki abatali baana bato naye ate era nga nze omuntu omukulu nga kkojja manye engeri gyenjo kyehandolinga kubanga tosobola kugaana kusanyu kubeerawo kubanga eryo lyatonde banga liteekeddwa okubeerawo omuntu bw'olina n'omuntu nayakuguka mu nsonga ezo tomanya okugubangawo we buli babagambyeko nti yankoledde pata ekwata mayembe ojja wangi abeere nga asanyusa abalala nga gweobulikumbyalero babagambyeko nti pata gye yankoledde yabadde ekwata mayembe oba mizimu yabadde yassali kale sebo nkugambye ebiseera ebyo yali tasalikako musale lavu ngebasaza mukabi era nga munywanyi kino oyinza okuba nga oyinza obutakitegeera bulungi naye kyetukutegeezaako n'omuyimbi ono Grace yakyogera lunwe nti buli kimu kyayogera ebiseera ebyo buli kimu kyeyagezaako okubate nga atubuulira saawa eyo tewaliwo yali amukase kale ekisinga obukulu ebiseera ebyo yali tagudde ddala okwogera bino kitegeeza nti yayogeranga nga ategeera bulungi era nga laavuye mugudde ku jjoba ate mu llo So bagamba kimu I love him, he is my man, I love him, he is my man. Mwagala namukoledde pati wetwabadde ku pati walabya neesamba walabya ngobera eri kigeza ndi mukyala we omubwati ebyokwekekakweka enti ogenda kufa ogenda mbulamu obulala bwe tutamanyi tuli ku nsi kunyumirwa kolalita ate nabisigadde kino nkyogera nga tewali ankase I love him, he loves me, he supports me banne ku bintu kojja Kitonsa byankolera sirina nakkakibwa kugamba kintu kyonna nze bino byenjogera sibyogera mbula kubanga udde ddayo tebankase era bw'aliba agenze mukama ajja kuba muntu tewayagenda kunjajinga kuba abasinga kumwe mwenna abali abajajinga abantu abavuma abantu ku Facebook mwenna mubaddeko mulaavu mwenna mubalina abantu bemwagala nemonene wenalinga noono gwena ex wange mwandekaniranga niyo bakutaawa kati banjagala and I love this guy I'm being honest I love him I love you whatever you are kuba ye omusajja namuleeta namufuna era ye waali ate talina gyalaga I love you Kitonsa yensonga kinakoledde pati eyo nkwagala nnyo so bino byenjogera sibyogera mbula kubanga udde ddayo tebankasi ate bino mbijja kullo bwatyo eyali abijja ku llo birinza okuba kati nga byatabuse nga takyabijja ku llo sinakindi nga mwana muwala ono yandibanga alina ekikwa ekimugaana okubeera n'abasajja olw'ensonga wowulirira bino nga kakati ebadde laavu tekyaliwo bwetyo laavu yaweddewo neesambuka ddala neegenda neekulukuta neegenda mu nnyanja Nalubaale newankubadde nga birimu okwekaza nga ye Grace bw'ategeeza wano nti ebya laavu batusiba bubadi baali bali mu kiwaanyi oluvannyuma lwa mpozi omwami Kitonsa okuvaayo n'ayanjula mukyala we Naalongo mpozi bwe babadde bali ku kabaga kaabwe akakolera omwana akakiika mpozi akatongoza omwana n'avaayo n'agamba nti ono ye mukyala wange Naalongo gwe njagala bwe nti era ebyo byonna bibadde si byaki wano Naalongo yasinzidde mpozi n'agoba bukawa bwonna bu Grace buve ku mwami we Kitonsa olw'ensonga kati akomyewo mu full swing. Yes, navaayo nenjogera nengamba me and him were in a relationship but tekyaliwo ekityo tebyali bituufu amazima gali nti nze ekyanzijayo okwogera bwentyo management yange yatuula ne baŋŋamba twogere bwe tuti tuyiseewo ennyimba zaffe ago gaali mawulire okitegeera okuwangaala kuno ku birthday Grace gyatutegeezaako yali akoledde Kitonsa sebo ebimu ku birabo Kitonsa byavaawo nabyo kwolwo olunaku bwe mwali ne kakisi
tetusuubira nti kitoosa kola olunaku yasula awomereza era bw'oba ojjukira akayimba ka mwami kapalaga beibe kakweyo kakis. Yes, we were just doing fun for the other people okulaba banjagale bantekeko focus and ekikolebwa you get case osobola osima omuntu yena asobola osanyuka I did it sigena chegana kubanga kyali ku camera. Yes, so mwekyo that is sikiraba mu buzibu nali nebaza kojja gwe labo wagisoma otya oshegera. Yes, so that is it and tewaliwo big deal. Okusinziira ku mulongo Katolu wa Mother Honorable ate mpozi omusunsuzi w'ensonga agamba nti ye bwebanga yali stand nga kali kabadi mwana muwala ono kamumenyera bwerere wa nsonga tekamukolera kubanga kitonsa gwe yakolerako akabadi ako oli mutabuzi wa ddagala ganda. Omwaka oguwedde twali tugubaliriza waliwo omuwala eyavaayo bamuyita Grace Kani nga ina maneja we omupya bamuyita Kitonsa ne batugamba bagudde mulaavu babiri. Olwaleero nkugamba wano omuwala avaayo atugamba nti baali bakola sitanti okuvayo okweragirira nti bali mulaavu babiri. Kati sitanti kati Kitonsa yemwe nyini atunda bwe yali akolerako sitanti agamba mbu yafuna feva abantu ne baagala music we munaye n'omuyimbi ne bamwagala Grace. Oyo omwana ayiga ebintu bye babikola sitanti bagikola ku bantu balina mannya. Kitonsa mutunzi wa ddagala lya Ganda alina erinnya sitanti weba ayagala kukola sitanti agikole ku Bebe Kulu kuba Bebe Kulu alina erinnya agikole ku Misa Kisemakula. Sitanti gyeziri era tewaliwo mutawaana kuzito kubanga music alina embeera eya controversy z'okola nolwekyo eyo sitanti yoyo omuwala sisuubira nti yakola kubanga ate erinnya leera si eryamanya ebyabiveeko akube bukubi music akole bukozi music mulungi ajja kuba watitumu. 221 wabula bangi kasaba awulira bino naddala bannabibiina ebyenjawulo bamwanguyira muno mwali n'ekibiina ekya DP kipayopayo bayinyavaayo yegattako kisinde kya People Power ekya Bobi Wine eno nno yafunayo n'obuvunaanyizibwa obwa coordinator waba entertainment n'akuwiisayo ate Bunywanyi Masitoni ngitegeeza mayinja ate wuuno nayo alinga ayavuddeyo kati alinga sebe yakoyo okumubegerako sebo Munywanyi ono kati nayagala kwebegera kati nga bwowulira wano. Era bw'onkubira essimu n'eyitamu n'otasooka kumbuuza bwotyo kyenjagala kirekera mu sso ky'abannayuganda esebo nga bw'onkubira gamba peace for all for peace. Obatandika nkitegedde kati nga kiddemu peace for all for peace. Amiina. Kakati gwe ekya People Power wakitadde n'ebyobufuzi byenenya abantu ekintu ekyo kikyabyabufuzi ekibiina kyabyabufuzi ola NGO nga wala omuntu aba ne NGO ye naye nga ekisinga n'ebyobufuzi yali ebyobufuzi abasinga balina ebintu yalo kati osanga Frank Gashoma galina simu ka Uganda nga tekimugaana kukolagana na People Power tekimugaana kukolagana na DP ne NRM nakino ekyo kirikakita kati nange nga Ronald Mayinja nina peace for all for peace. That is my initiative as an NGO singa kibiina ky'ebyobufuzi. Okusinziira ku mukulu Ronald Mayinja agamba nti bambi yabadde ndowooza bali timing lwa nsonga we yayanjulidde mpozi NGO ye kyatagamba nti si kibiina wabula agiyita NGO lwa nsonga ezze kubeera mpozi nga esensitizinga abantu mirembe ye kyeyetanira gyemirembe naye agamba we yasoosootoledde ekintu kye ate ndowooza abantu babadde bali focus nnyo ku byabufuzi ne balowooza nti oba yadduse mu People Power yagamba People Power gyali atasobola kulwanyisa People Power. Ndowooza ekyaleese obuzibu kyekiseera mu kyalo nkingiddwa kyekiseera mwe tuli kyabyabufuzi ate ekyokubiri abantu abataagaliza ne bakitaputa bubi kubanga ensonga zalina ziwadde nga ziri ttaano njagala obumu endowooza emu wadde nga tuli mu ndowooza za njawulo naye ku lwa Uganda tusobola okutwaliza okukkaanya buli omu naawe endowooza yamu n'ekitiibwa waliwo obutali bwenkanya mu music industry kusanga nga nze Mayinja bwe nsaba nti oba lonki tebagimpa ate nga bannanga bali byaza side basaba bagibawa nenzija n'ekirowoozo ekyo kiswa emirembe nga tegiri sayidi emu obula emirembe nga gyafenna oyisemu NGO naye nga kyandiba ekibiina ekiyinza okulwanyisa People Power mu bufunze nti bambi yafudde People Power nedda bambi nyamba ontegeeza abantu no I can't fight People Power bambi no